tuwayamuko nabo oba oliawo naawe ali eyo nosobola okulabika nga ate obaako nekyoyiga. Olunaku olwaleero ensongeze nnyingi oba nnene oba ngazi ng'abantu beebuuza nti Ovacado ali buli wamu, ali ku katale essaawa eno, alimibwa atya, yalina migaso ki, amala bbanga ki, afuna oba tafuna. Olunaku olwaleero tambula nange tusobola okulabika nga tutambula mu musomo gwaffe ogw'okulonda Ovacado ono. Ndi ne mwami Mubiru Livingstone, tuli Zirobwe mu district y'Eruweero, yagenda otutambuza ate mu musomo gwaffe. Mwami Mubiru, nsanyusa okulaba ssebo. Nange okukusanga. Waawo. Weeyanjirira omulabi waffe omulungi wa Soul TV. Omulabi waffe naali ewa Soul TV mu programu yaffe ennimiro ZZAABU. Amanya nze Mubiru Livingstone, plant doctor okuva wano mu Zirobwe, Luweero district. Bitambula bitya? Si bibi, bitambula bulungi. Waawo. Wano we tuli wenkana ki ewali ekirime kyaffe kino ekya Ovacado? Ono atudde ku acres, oba obunene bw'ennimiro ziri acres 24. 24. Twandibadde tubala 25 naye olwedde tubalamuko ku makubo naye nga ziri standard ziri 24. Ekirime kino kitambula kitya mu ggwanga Uganda sofa wonna ku katale? Kedo ono bantu bangi babadde tebannazuula gold nti ali mu kati. Era tugamba buli mulimi yenna ali eyo na planning okutandika okulima nti mu myaka 5 egiddako eno egenda okubeera cash crop ya Uganda. Kubanga abantu tumanyi nti mwanyi cash crop eriwo. Naye ogenda kizuula nti mu myaka 5 egenda okubeera cash crop. Oki ekigifuula cash crop? Lwansonga nti alina emigaso mingi, ate omuti bw'oba ogusimbye guwangaala nnyo okusinga emmwanyi. Guno omuti gusobola okuwangaala emyaka 95. Emyaka 95. Ono Kedo origin ye oba je ensibuko ye Kenya. Kati research ezisinga tuzikola oba tuzifunye okuva e Kenya. Kati kyovala nti abana Kenya bo batuleka dda. Boba mulima era ekibirime ekikyasinze Kenya kati wano yakajjabuzi. Ensonga lwaki weesanga mu Uganda waneeno bangi tebannamutegeera. Ate n'abo baagala okumulima beetaaga ne basooka ne bafuna amagezi n'okumanya atya bw'alimibwa era yeetaaga ki. Kati zino ensigo muzijja Kenya oba mweziri muno mu Uganda? Kati zino ensigo yennyini tukozesa Kedo waffe wa bulijjo. Naye ate waliwo kye tuyita sayoni. Akatwe ke tuyunga waggulu. Ne ayungibwa nga bwendaba ku michungwa. Nga bw'oyunga emichungwa oba emiyembe. Kati zo sayoni ze zive Kenya. Ezo nazo zibeera nnungi. Zibeera nnungi era zibeera treated. Ofuna waliwo ze tuyita mother garden. Naye kati ne muno mu Uganda tugenda tufunamuko ku mother garden. Kubanga waliwo we bagenze bamulima abaasooka mu mulima abamutegeera amangu emiti gikuze tusobola okujjako sayoni ne tumuyunga. Naye ate alimu ebika ebyenjawulo still abamu bawulira bulizi nze mbadde manyi nti kasita owulira yenna y'omu. Alimu emitendera emirala. Kati waliwo gwe tuyita Pinkerton, waliwo gwe tuyita Giant, waliwo gwe tuyita Pure Silver, waliwo ne gwe tuyita Fuet. Ennima ebeera ya njawulo oba yenna alimu? Ennima ebeera y'emu naye nga bw'onoowulira nti mboga. Noya mulimu Gloria, mulimu Pretoria, mulimu Victoria, naye nga zonna mboga. Naye nga ate mulimu varieties. Ne life span yazo ebeera y'emu? Ebeera y'emu. Naye ate kati ku Kedo yielding esobola okukyukamu. Nti omu abala nnyo omulala tabala nnyo. Tujja kubeera nga tubiraba nga tetunnagenda ku nnima ntongole. Ovacado alina migaso ki? Ovacado alina emigaso emikulu bandibadde tutunuulira 5. Nti ye Kedo akyasinza okuvaamu oil. Alimu oil content buto. Era ensonga lwaki ntugambye nti ojja kwesanga nga ye cash crop egenda okubeerawo e Uganda. Gavumenti etandise okiteekamu amaanyi era abali mu Busoga region kati gemaanyi ge basoose okukola ki oba kyekirime kye batandise okussaako nyesire ekyokulima ono. Waliwo mu Luweero ekyuma ekiri mu kuzimbibwa ekigenda okuba nga kikamula buto okuva mu ono. Kati ensonga lwaki ntukulaga nti we tuba tutandise ofuna factory ezigenda otuyamba ku Kedo kati abantu bandibadde balima Kedo abasobola okusupplyinga ki ebyuma ebyo ba factories ezo. Omugaso omulala Kedo ali katale ka waggulu nti aba export oba bafulumya ebyamaguzi nga naddala ebyokulya bamwettanira nnyo lwansonga nti tavunda mangu, life span ye woba omunoze alwawo. Ekyokubiri alina skin engumu
oba olususu olugumu luyamba kyolo kimuyamba nti asobola okulwawo mu process y'okumushiipinga okumutambuza okumujja wano mutwala gy'alina okukola ki kati ate kedero no kyayawukanako nti bannaffe bali abali mawanga ag'ebweru bagala ne babulya akantu akaggwawo amangu sige gali aganene n'osalako n'okitereka oba buuka bugenzeeko nti bagala nnyo obuntu obutono kwegamba akantu akali consumable kosobola okulya ne kabeera nti kakoze ki kaweddewo ekyo tekifiiriza omulimi kubanga bw'abeera ng'oli omunene asobola omutunda olukumi ebitaano oba bbiri naye kana akatunda bitaano kedo ono n'ebitaano omuwanise omuwanise nnyo naye kuba embala gy'abala ne katale kaliko asingira ddala oli nti otunda mu bisatu bisatu naye ng'otunda kingi otunda mu bisatu bisatu ng'otunda kingi ate akatale ke weekali tavunda ng'oli ono alwawo nnyo alimu oil content mungi abeera nga zino ennyaanya eza musununu engumu ennyaanya erwawo ye kedo ono gwe twogerako kedo kati kino tuli ku kikaaki kye tugenda okuyiga olwaleero kati kedo ono tulinamu hash oli gwe tugambye wa giant ne gwe tuyita fuet wano wetuli wano ennimiro yonna twasimbamu varieties oba wayunga no tubimikisinga naye tubisimba tutya nti osimba lines 5 eza giant hash giant nosimbawo line emu eya fuet lwaki kiba bwe kityo nti hash oyo twaga fuet oli during pollination twagala abeere ng'asobola okuspreadinga kuki kweno variety endala nti jini ziziri eri zireme kubeera nga kugamba jini zizino eno oba ngambe obutonde oba wenyinza okyogera omuntu waffe ali eyo okukitegeera nti abeere nti we tuba tusimbye giant ono alimu ka cross akooli okubeera nti asobola okubalansinga akakati ku mutenda gwe tuddako kedo waffe ono omulaba n'ateeta omu atandise n'okusaako obumulimuli asobola okukola waliwo kye tuyita self pollination naye tugenda tuteekamu emizinga gy'enjuki mukozesa njuki okusinga mwami Mubiru nga tetunnagendayo eyo soke tulabe ku nteekateeka y'ennimiro eya ova yeetaaga ennimiro erikiriya wano sirabamu bitiititi bw'alina okusimbibwa oba kyajja buzinga eno ennimiro mpya ennimiro eno yeetaaga nga teriimu biti era embaamu ebikonge tugamba nti sooka osigulemu enkonge zonna oba kale zikendeezeko kubanga enkonge ezo zireeta ebirwadde ze tuyita nematodes zisobola okuva enkonge ezo zihositinga nnyo ebirwadde ebyenjawulo kati ensonga lwaki tulwanyisa enkonge ezo ne tuteekateeka bulungi ennimiro yaffe osobola osooka n'okozesa tractor n'olimawo bulungi ne tujja ne tukuba bulungi pegs zaffe ne tupima ennimiro tupima amabanga ga meters 5 ku 5 ne tuba nti tusobola okusima kedo waffe ekinnya tusima fuuti 3 ku 3 of course twawula ettaka eriddugavu ne tuliteeka lyokka n'erya bulaka tuliteeka lyokka naye ng'ate twamaze epima ttaka lyaffe ne tulyoka tutegeera kedo waffe wagenda mu ngeri y'ebigimusa eby'omutaka mu ngeri y'ebiriisa oba ebigimusa eby'omutaka kuba kedo ono yeetaaga nnyo phosphorus ekiriisa oba ekirungo ekya phosphorus wano ogambye tusima mmeka tusima amabanga meters 15 okuva kikolo ku kikolo meters 5 okuva wano okutuuka wali meters 5 okuva wano okutuuka wali meters 5 n'okuva wali okutuuka wali ku kiri ekyawansi era nakyo 5 nazo 5 awo si wagazi nnyo wabeera wagazi naye watuyamba nti omuti guno tegukula nnyo kuwanvwa gukula guspreadinga buspreadings gugaziwa bugazi era waliwe tujja otuuka kuba kati tugenda ku mutendera gwa pruning oba gwakusalira tutuuka ne tusalamu ettabi lya wakati lino eriri main gusobole okwongera okuba amatabi nga gugaziira ki muno ate kikulaga nti ne tuba tutuusa okunoga emmotoka era esobola okuyitamu ejja mu kedo waffe muno za mmotoka ebiseera ebisinga kyetaagisa nti we tuba tunoga kedo ono teyeetaaga kukolobola teyeetaaga ekyovulaba nti tugambye nti n'okumusalako tumusalako obutawanvuwa twagala nga bw'omunoze aveeyo nga taliiko kuraaka yonna oba osobola omutuuka buli wamu kakati n'emmotoka ziri eri kubanga ku kedo okimanyi nti aba muzito tuba tubaako okola nti tumuteekako ku points ez'enjawulo emmotoka ebeere ng'esobola okuyitamu ekuŋŋaanya kedo oyo bwe tuba tusimba ova waffe ono wansi mu nsonga y'ebigimusa tukozesa ki kati ekyo kibaawo mu mbeera eri singa osose n'okebera ettaka n'omanya nti ettaka lyange liyimiridde litya nitrogen mungi phosphorus ye mungi oba potassium ye mutono n'omanya organic matter ali atenoga kati kankozesa ekigimusa kino ekitaliimu kyoteekamu okusinziira kw'oba ofunye era ky'ovala tugamba abantu tomala gakozesa ki gateekamu kigimusa kyonna ky'osanze kati sawa zayo tuyinza okugamba nti katukozese DAP kuba bangi bakwata DAP naye ebigimusa bingi ebiri katale ebisobola okukola okusimba kedo naye ng'osoose kutegeera ki kyekyetaagisa oba kyekitali mu ttaka omuntu asobola omusimba nga talina kigimusa kyonna kyakozesezza kyandibadde kyamakulu singa asooka n'ateekayo ekigimusa
kubanga omuti guli gugira mu kaveera katini ketwandiise pot kati ogutuuka mu kinnya kino guba gwetaaga gufuna ekiriisa eky'amaanyi gusobole okuruutinga speed gusobole okukula amangu. Kigimusa ki kyoyinza okugamba omuntu okukozesa? Ebigimusa bibaayo bingi naye of course nyinza obuta specifying nnyo kigimusa naye nyinza omukoonera ku daapu nyinza omukoonera ku fat plus kigimusa kiri organic kikola nnyo abasobola okukifuna basobola okukinoonya oba tuyinza omugamba akozesa kkaani naye ate era ku mitendera egy'enjawulo ng'omaze okiteekayo n'osimba era tujja tuliisa kedo ono paka bw'aba atuuse ku level ey'okusaako. Kedo waffe tumaze okumusimba sitegedde asookera mu nursery bed oba tusimbira ddala mu nnimiro? Kedo asookera mu nursery bed tusimba nsigo tufuna emiti ensigo eza bulijjo kedo waffe wa bulijjo ne tufuna ensigo ne tuzimeza bulungi ne tuziyunga. Mwami Mubiru tugende mpola ono kedo waffe akuze tuwa kyakulabirako nzijja ku n'ensigo ku kedo oyo gwemba nkungudde oba ngenda mu katale n'engula ensigo. Osobola ofuna mu katale ebisigo ebya kedo avunze osobola ogenda mu kyalo mbajjajjaawe emiti egiriyo n'ojjako ensigo n'ojja n'ogimeza bulungi wegituuka ku leve ey'okuyunga n'oleeta sayoni ezo ze twogerako n'oyunga kedo oyo n'ahadeninga ofu bulungi n'alyoka atuuka okujja mu nnimiro. Ontwala sipiidi tukutte ensigo yaffe tugirese efunye omutunzi kyekyo kyogambye ekyokumeza. Tugiyunze ddi? Kati ensigo eyo ebeerawo wakati w'omwezi gumu n'emyezi ebiri okubeera nti etuuse nti siteemu kati nkulu eri ready okubeera ng'ogiyungako endala esobole okugenda okuba nti eyungibwako ekule oba ogyadeninga off esobole okujja ng'ejja mu nnimiro wano. Mu nnimiro wano tugireeta already twagiyunze dda? Mu nnimiro wano twajja nnyunge. Omulimi kiki kyalina okwegendereza mu budde obwo obw'okuyunga? Kati omulimi ebiseera ebisinga alina okwegendereza nnyo omutwe guno gwayunga ku kedo alina okukakasa ddala ye hashi oba kyekika kya hashi gwenjagala kubanga tojja mwawula wano basobola okukuleetera kedo wa bulijjo then basobola okukuleetera sayoniz endwadde nga tezibadde treated obanga zivudde mu mother garden ebadde tejjanjabwa nga terabirirwa bulungi ng'eyina ebiwuka waliwo ekirwadde kye tuyita stem cancer waliyo the thrips kati asobola okireeta ng'emaze nga kuno eri fresh naye ng'omutima munda mulwadde yenna kedo nga bw'omuyunze yenna abajja kufa. Tugireese wano eno tugisimbye tusimba ddi wonna woofunidde obudde oba? Tugamba singa oba n'obusobozi obufukirira oyinza obutalina nkuba kuba kaabona yasimbibwa musana talina sizoni yandibadde ng'omuti omulala gwonna nti talina sizoni gwonna we gufunira amazzi gusobola okukola ki era wano twamusimba zo drums zolaba zonna abadde nga afukirirwa bufukirwa yasimbibwa mu kasana kennyini naye kati omusimba agenda otuuka mu nkuba aba anywa bunywi nga adduka ku sipiidi. Tutuuka ku bbanga ki we tutandikira okulabira ku kimuli? Kati ekimuli kweno siteegi kitandise okujja eno yeeriwa kiwezezza bbanga ki? Omwaka gumu n'ekitundu naye kino ekimuli tugambye nti tetukiwa nnyo budde era oluusi tukinogako ekisooka lwa nsonga nti ettabi lyennyini terinnaguma kusobola kuwanirira kedo. Kedo oli kijja kuba omuti gujja kuba ekimuli nga kingi kitegeeza kedo ajja kubaako mungi naye olw'obunafu bw'ettabi liwogoke. Ekyokubiri ettabi ddyo lyennyini nutrients olw'obutono bwalyo nutrients ze lireeta oba ekirisa kye lireeta okuliisa kedo ajja bba mutono ne kedo tetujja mufuna mu nsonga lwaki ekyo ekimuli essaawa zino tujja kijjako tusigale nga tusalira omuti gwaffe gwongere okuguma kuba kati kwano level kwe tugenda yakugusalira omuti gwongere okukola amatabi ne sitemu zigejje then gulyoke gutuwa ekimuli. Gusalirwa gutya? Waliwo ali eyo nga tamanyi ngeri yakugusalira? Tugenda bba tubalaga ensayira gye tusalira naye nga of course tetukozesa jambiya. Waliwo tugita akizo bread oba akuuma ke batera osayisa ekufulu naddala ebyuma kale ku welding bwe tutera okukozesa tuba tupuluninga kedono. Tusalako mutwe oba tusalako amatabi ge tulaba agatali malungi ne tusalako n'omutwe okuba nti tetwagala guwanvuwe wabula twagala gugaziwe bugazi. Kati ekimuli ekyaddala kituuka ddi? Kati ekimuli ekyaddala tuba tukirinamu mwaka mulamba kubuno wagumu kitundu kati ekimuli ekyaddala leero ojja kiraba paka mwaka gujja nga sinafuna ku ssente. Kati waliwo wootuuka nga tonafuna na ssente za kimuli za kedo naye ate n'ofuna ssente za sayoni. Nga waliwo abagyetaaga abaagala okujja okuyunga abagende bayunge nojja ne basalako sayoni ne bagenda ne bayunga. Ekitegeeza ayagala okuyunga wano kweno stage abeera atwala aba asobola okugyako amatabi amakulu n'atwala n'agenda n'akola ki n'ayunga. Kedo waffe atuuse kweno stage ey'omwaka ogumu n'ekitundu waliwo awo endwadde zitera okumulumba
Wano endwadde nnyingi zibaawo era ensonga lwaki kati olaba afuuyirwa. Bwe buno obuntu obweruyeruli eddagala. Zino ddagala bw'otamufuuyira. Keddo ono alwala nnyo ekigenge kye twandiise ekigenge. Abalala bayinza okugamba fungal diseases agengewala. Kaakati waliwo ze tuyita thrips, waliwo ze tuyita stem cancer, fruit cancer, ebyo byonna bisobola okukwata ki keddo waffe, naye olina okufuba okulaba ng'omufuuyira. Waliwo eddagala ddala ettuufu lye wandibadde okozesa okulaba nti okola ki osobola okuba nga ojjanjaba keddo waffe ono. Waliwo buno obusaanyi obufuuse ekizibu ne keddo bumulumba. Obwo obusaanyi obwo ndowooza amewamu gy'oyogerako buli weegwa ku kibuli. Infact bagamba nti research egamba nti akasaanyi ako kasobola okusurvivinga ku birime 86. So kitegeeza keddo waatali ekiriwo ekya green kisobola okukola ki? Buli ekya green kirugenderamu. So kati keddo alina okuba ng'agwomu. Omulimi alina wasobola olabira n'amanya nti kati ekirime kyange kirabika kirumbiddwa endwadde. Keddo ono alaga. Ojja sanga ebikoola nga biringa ebyokeddwa obwo obulwadde. Ojja sanga omuti nga gutaddeko molds oba kaŋŋamba oluvivivi kijja kulaga nti mulwadde. Ojja sanga wano nga gwo guba buse gwonna lino naye ng'ate guno mulamu byetta by'osobola oddisalako. Kwegamba signs weeziri omuntu ze yandibadde atunuya n'amanya nti keddo wange mulwadde oba guno mulamu. Ntuusa ku nsonga y'okuwakisa kikolebwa kitya era ku stage ki? Singa keddo waffe aba awezezza emyaka 2 n'ekitundu ne tuyitamu ennimiro yaffe ne tulaba nti ebimuli ebisinga bikazi. Waliwo n'ebimuli ebisajja ate abantu kye batalowoozaako. Ebikazi n'ebisajja byawulirwawo. Obyawula otya? Ekimuli ekisajja kyo kifuluma nga kimuli kyokka. Ekimuli ekikazi kifuluma nga ne kakeddo kwekali nga mu watermelon. Kaakati kitegeeza nti senga enjuki ejja n'egwa ku kimuli ekyo ejja kisanga nga kyo kiri ready okubeera fertilized era kibeera active. Keddo ajja sigala ng'akola ki ng'akontinuinga. Kati ekisajja kyo mu buli mbeera kirina okugwa wansi, kiba kirina okukunkumuka kiveeko. Emizinga mugikola mutya? Kuba mpuliddemu enjuki mugenda teekamu kati tugeze wano we tuli mugenda teekamu emizinga ng'emeka egy'enjuki. Ennimiro eno twagibalira nga yeetaaga emizinga 12. Pozi wagambye yenkana ki? Ziri eka 24. So tugenda tuteekamu emizinga ku levels mu bifo ebyenjawulo okusobola okulaba nti enjuki zituyambako okugezaako okuwakisa ennimiro yaffe eno. Kigenda twala bbanga ki okumaliriza okukiwakisa? No, z'enjuki zisigalamu kubanga ate enjuki kasita zigendamu kitegeeza nayo another income. Ogenda kutandika ate okuzijjamu omubisi. Kitegeeza oba ofuna akasente. Ekirime kyaffe kino ekya hash tebakigatta na birime birala. Ekirime kyaffe kinene osobola okukigatta kuba kati eno gye tutwala nga main crop. Kati mugana amabanga osobola osimbamu ze twandiyise cover crops. Bijanjaalo, soya, binyeebwa, ebyo byonna bisobola okugendamu. Naye tetwandiyagadde nnyo ate kirime kikula kusinga keddo ono waggulu. Kati kweno level tetwagalamu bintu nga kasooli oba ki, twagala bintu bimerera wansi oba green pepper n'ennyaanya osobola oziyisaamu. Oli asobola okusimbamu ebiryo ensujju. Yes. Kati ensujju kweno level ne watermelon zisobola okugendamu n'ensujju zisobola okugendamu, naye ensujju wandibadde olina ku rate oba level kozi controllingira kubanga ensujju esobola okuripinga oba kyentegeeza esobola okuwalampa. Kati singa ewalampa n'egusiba oba ofiirwa kati wandibadde naye osobola ogikontrolinga naye nga naye esobola okugendamu. Ensonga y'omuddo keddo waffe ono atawanyizibwa nnyo omuddo oba takiinaako buzibu? Ekimera kyonna kitawanyizibwa omuddo era ne keddo ono omuddo gukisobola omuyisa obubi lwa nsonga nti gujja kuleeta oba okuwositinga ebirwadde ebiwuka ebisobola okuba nti bisobola okuaffectinga keddo waffe ono. Tutuuke ku nsonga ya harvest. Keddo waffe atuuse ready mu bbanga ki era tumukwata tutyawo mu budde obwo? Keddo waffe ono singa aba atuuse okuharvestingibwa katugeze ku myaka 3 kati tulina harvest esooka. Because tuba n'obwamba obusala oba waliwo omuti gubanga gwa matabi oba kimanyi wawulirako gye bayita empenduzo. Kati tubeera n'akati akeefaananyiza bwe katyo tujja nga musala busazo keddo abaakuze abatuuka basobola n'okukozesa makansi ne bajja nga basala keddo abaakuze ate ono keddo waaba akuze ye takyuka kala. Waliwo keddo oli owo mu byalo oba owedda nga bwakula oba bwayengera afuuka papo ekikuta ono asigalayo mu green color. So kyekyenjawulo era ekiri kuki kwono keddo okusinga kwoli. Kati oyinza osaliramu omuto?
tosobola kusalira muto era bw'aba akuze ono asiwuka mu katini akyuka mu katini okusinga ku oli omuto oli asigala wa kiragala nnyo keddo omuti nga guno gusobola kuvaako keddo yenkanagi mu bungi ogumu olubala olusooka keddo ono tumbala nga asobola okuwa wakati w'ekeddo 150 ku 240 olubala olusooka 150 ku 240 ku myaka 3 kuba kati onootunya guno omuti n'ogamba guvaako gutya bikeddo 250 ku 130 guno guba gukyali mutono ate ekya tegunnakuba matabi gali ge twagala ensonga lwaki kweno stage kwe tugenda okugusalira mu kifo ky'okuwanvuwa gukube bukubi keddo era ensonga lwaki nkugambye nti tetusobola kukkirizaako kimuli ssaawa zino kuba embala gy'abalamu gana amatabi gaba gagenda kukola ki kuwogoka nga nkusiibula keddo waffe ono amaze okujjako harvest esooka omulimi kikyakola okusobola okufuna harvest ey'okubiri era kitwala bbanga ki omulimi alina osigala ng'afuuyira Soul Television Femunyo. Up next on Soul Television, emisingi. Mbalamusiza mikwano gyaffe abalungi abatulaba